BBS Telefina na wali kusema official nkubuuza kwena gyo sinziro kubanga ate otulaba tuli ku Katwe Police Station Headquarters wetusinzidde olunaku olwaleero nina council ku mukono ogwa side zeri very smart nina General full figure very smart dressed mu lugoye lwa Queen akuba leero teri kusaaga ensonga ze tulimu ziri serious sibe kiri je mbuze kikolesa ogende ekindese wano olunaku olwaleero kanzoge mbuze kanso gye baliko kale taata nawe gye balese bigenda bulungi sebo the fact that generally ali wano full figure ali wano kanso ngolo ekitegeeza nti gwa representing full figure mumaze ebbanga ddene nnyo mu ndeeyo olunaku olwaleero specifically kiki ekitulese wano webale nnyo sebo balire ddala amannya gange n'eddoboozi nze Robert Lutalo nga nkolera mu kitongole ky'abannamateeka ekiyitibwa Ergon Advocates fe balooya ba mukyala Nakangubi Jennifer oba mmwe gwe mumanyi nga mukyala full figure senior presidential advisor kiranti waffe ensonga ezituleese wano ensonga z'okumulebula n'okumwogerako ebintu bya Sawakaba n'okumwesibako mu ngeri eweebuula ng'ebintu ebyo emisango egyo gizibwa omukulu gwe bayita Kigundu Fred obongo lumu yeyita Simple K kiranti waffe yategeezezza nti omuvubuka oyo yeyita Simple K eyavaayo n'agenda mawulire n'ategeeza nti yalina enkolagana ne kiranti waffe senior presidential advisor nti yali amwagala obanga balina enkolagana ey'omukwano kiranti waffe ategeeza nti ekintu ekyo kituufu omwami oyo Simple K mukama waffe ono tamumanyi tamulabangako talina nkolegana naye yonna mu ngeri y'omukwano oba okwegatta yali abaddeko n'omuvubuka oyo kakati nga ekyebuuzibwa era emisango omuvubuka oyo gyaziddwa gy'emisango gy'okutattanya erinnya lya kiranti waffe emisango gy'okulebula kiranti waffe awamu n'emisango gy'okukozesa obubi emikutu gye mugatta abantu oba egya social media abantu balina okumanya nti abantu bayita mu bugubu bungi okuzimba erinnya kiranti waffe mukyala Jennifer Nakangubi oba gumanyi nga full figure muntu watutumu nnyo she is a senior presidential advisor mukulembeze wavunaanyizibwa mu ggwanga lino akolera President Museveni muntu watutumu amanyiddwa muntu wa kitiibwa ekintu ekyo tekibadde kyangu oba tekibeera kyangu omuntu okukulaakulana n'otuuka ku madaala bwe gatyo kaakati ono mwami Simple K nze muyita mwami kuba simumanyi waawo bwe mba mulaba ndaba nga akyali musajja muto myaka ngiraba nga myaka mito mulaba nga mwami muvubuka mukyala kiranti waffe mulaba muntu avunaanyizibwa mukyala mukulu kiranti waffe mukyala wa famire abaana ali mu 13 kakati n'otunulira mukyala mufumbo kakati n'otunulira omukyala omufumbo mukyala omukulu ovunaanyizibwa omukulembeze kakati ono omuvubuka omuto ataweza na half ya myaka gya kiranti waffe naavo natenga okuwalampa kiranti waffe ng'agamba nti yamuganza ekintu ekyo omuvubuka ono oba omwami ono Simple K ye tulowooza nti kagenda mujjuutuka naye ng'ovudde ku Simple K waliwo ate n'abantu abalala abazze bamukumamu omuliro bano bakamukyaza ku mikutu gye mugatta abantu ne bakamukyaza ku ma-TV manyi bannamawulire nze nsuubira nti mwali mutendekebwa babagamba nti sitole ze mukola zirina okuba nga ziri balanced nti oli bwavayo n'agamba nti Jennifer twamusanze alina kyakola nga tonaba kuwandiika sitole eyo sooka owulirize Jennifer agamba ki so that you have a balanced story funa side ya Jennifer exactly funa side ya Jennifer kakati bannamawulire n'abantu abannamawulire bazze bakyaza Simple K nga ayogerera ebintu ebyo ku mikutu gyabwe ku programu za TV abannamawulire nabo bali mu katolo aleero bannamawulire kwe kuli Simple gundi omukulu wa NBS akola kwanika ati kalakata gwe bayita Kawalya Isaac Case yomu ali ku musango guno is one of the suspects awabiddwa era essaawa yonna ajja kwatibwa
aleetebwe ku poliisi wano naye abitebye. Lwaki akyaza Simpoke? Simpoke nayogerera ebigambo by'ensimatu ku mukutu gwe ng'ate ono amukuma mukumi muliro. Kezi mu kifo ky'omukomako Kezi ajja okyogera kubanze Kirantu Waffe atugambye tafunangako kuyitibwa kwonna okuva mu bakezi oba ku kwezo programu za Sanyuka TV, NBS TV, Ankat Kalakata programu zonna ze bakola kwadde bajja nga bakyaza omuvubuka ono Simpoke nga kwalebulira Kirantu Waffe. Abakozi bonna ababeera mu programu ezo bonna bagenda kuvunaanibwa era bonna bagenda kukwatibwa baleetebwe ku poliisi. Mu bantu abo mulimu n'abantu abalina emikutu ku social media ejja YouTube kwe kuli omukutu gwa Final Channel kubanga nawe waliwo obutambi obwalabika nga nabo bakyaziza omuvubuka ono nabyo ng'ayogererako ebigambo eby'ensimatu. Oyo naye akulira channel eyo asingwe bayita Sekanjako Moses na nyini wa channel eyo naye is one of the suspects era nesawe nakwatibwa. Channel endala ya YouTube ye channel gye bayita Uganda Byogere yakakalamu eyo bangambye yakakalamu kakalamu naye alabiddwako ng'akyaza omuvubuka oyo ku mukutu gwe naye ng'ayogerako ebintu by'ensimatu. Kakalamu naye y'omu ku basuspect. Reference yeno omusango tumaze okuguggulawo basuspect bo nga bwe mubalaba era essaawa yonna basuspect bagenda kuleetebwa ku poliisi bavunaanibwe batwalibwe mu kooti basindikwe ku limanda. Ekibuuzo mu guni kwe mutaddeyo olunaku olwaleero biki bye musinga okwagala biki? Omanyi wantuli ku poliisi so ku poliisi tewabeerawo byakulirira tewabeerawo byakyebe bibeera mu kooti ziri endala eza civil. Mu poliisi kyo kubonereza poliisi eriwo okubonereza emisango gyo negiyita mu poliisi giba gyakubonereza gye bayita criminal kyekigendererwa kyokka. N'olwekyo abantu bonna bwe tuleese wano okuli Keizi okuli Seguya Gerard okuli Sekanjako Moses n'ono Kigundu Kalusomba ekigendererwa kya Kirantu Waffe kubabonereza tebaddamu kwogera byansimatu tebaddamu kukola bubi mawulire gaabwe tebaddamu kukola bintu byonna. Kyobulaba emisango gino Kirantu Waffe yazzeewo nti abantu bano babonerezebwe. Tewaliwo mukisa naddala ku sayidi emu singa oli abayagala maybe okubaako kyatereeza because ebyonooneddwa nga tuvudde ku oli Simpoke ayagala omusaayi na biki tewaliwo mukisa gwa kutereeza maybe ne Kirantu naaweebwa omukisa wabanga ali taguweebwa. Ekyo kijja kusinziira ku kusalawo kwa Kirantu Waffe mukyala Fulufiga n'abantu abawawaabirwa kinasinziira ye bwe bakkiriziganya ffe nga balooya ogwaffe gulu gwa kutabaganya actually tetulina buzibu kutabaganya abantu bonse nga babakkiriza nga Kirantu Waffe atulagidde obanga yakikiriza. Nga lawyer olina omulimu gwo n'abamawulire balina omulimu gwabwe mu mawulire waliwo amawulire agajja nga side emu eri affected simanyi nze Simpoke simufunangako katukitwala nti Simpoke yali ku side enyigirizibwa okusinziira ku bya reportinga mulowooza muba temuyiringiridde eddembe lyabwe ery'okukola omulimu gwabwe nga balina okugukola. Kakati Simpoke naye alaga alina okunyigirizibwa okukwo okumuli ku mutima. Very good. Kakati mu mateeka waliwo omusango gwe tuyita aiding and abetting crime. Ntwaliro singa onsobozesa okuzza omusango gwe naawe oba ovunaanibwa gwansobozesezza tugeze njagala genda kumenya nnyumba gwe nompa magalo ntigenda okozesa magalo eno n'osigala mu nyumba yo nzija mu nyumba yo n'ozigula nompa magalo n'oŋŋamba muganda wange nkutadde genda ompadde magalo nengenda nenziba ne bankwatirayo gwe yampadde magalo oba ovunaanyizibwa omusango gwa kunnyamba kubba gwe bayita aid and abetting. Kakati bakawalya ne bano Bakiguni ne Basekanjako omusango gwe baliko gwa kuyambako Fred oba Simpoke kuzza misango gino jazizza. Simpoke tosobola abaana simanyi oba mulina abaana mu abaliwo abantu babazalira ku social media tubazalira ku mikutu gimugatta abantu. Kakati weza genda omuntu gw'otamanyi n'ogenda ku mukutu n'ogamba nti oyo omukyala namuzaalamu omwana oba neegatta naye tekikola makulu kubanga Kirantu Waffe yatutegeeza nti talinaako nkolagana yonna n'oyo omwami eyayita Simpoke tamumanyi mu ngeri ezo wadde okusinziira ku demands za Simpoke mulimu DNA client wo ebyona mubiyiseemu nakkiriza okuba kati bwoloopa
kitegeeza nti oli willing okugenda paka Simple K gy'akwagala ojjeko omusaayi mukebere oba bya allergy nga bituufu mukkiriziganyizza okugenda paka ewaleeyo. Kaakati ogwo musango mulala kirantu waffe waliwo empapula zeyafunye ku social media zeyatuweerezaako ekiro ekikeesiza olwaleero nga mu mpapula ezo mulimu oyo omwami Simple K alaga nti alina emisango gye yatutte mu kooti y'e Makindye ng'avunaana kirantu waffe byamuvunaana. Tetwabitegedde bulungi kuba bya social media. Kirantu waffe tannawe bwa mpapula ezo tannabeera served era naffe tetunabeera served tetunaba bisoma byekenneenya naye nga era kyolwa kitwagala byogerako. Kaakati ate n'ekirala nti omusango gwo guli bwe guba olwedde guli mu kooti tetukkirizibwa ate gukomentinga otherwise ebeera I think pajalo or something like that. Omusango gwa mu kooti tetusobola kwogerako. So era kirantu waffe mu briefings omusango guli mu kooti e Makindye tetujja gwogerako era temutubuza bikwatako. Okutusanga tumaze okusoma empapula zonna ne tuzekenneenya ne tulyoka tumanye ekyokuddamu. Naye kati olwali tuliko wano kintu kirala kya kirantu waffe kulebulwa oyo omuvubuka eyita Simple K amwesibako ate nga kirantu waffe tamumanyi. Okulaba kati kino ogenda kituwa mu kuwabula because gwoli w'amateeka. We wabanga waliwo omusango oguli mu kkooti tannabeera served katugambe nti gyeguli nga omusango ogwo gwe muleese sayidi zeeno mu kuloopanga okulebula mulowooza abamu mba temubalanze bwereere kubanga ekyogerwako ne mu kkooti gyekiri. Anti kaakati buli omu obeera n'eddembe lyo kkooti y'abantu bonna era buli omu olina eddembe okwekubira endulu mu kkooti singa oba owulira nti olina engeri gy'onyigiriziddwamu oba olina engeri gy'oyisiddwamu obubi. Kaakati mwami Simple K bw'abanga awulira nti alina engeri gy'anyigiriziddwamu ddembe lye ogenda mu kkooti era yagenze mu kkooti era tujja musangayo mu kkooti. Kaakati ne kirantu waffe naye awulira naye ng'alina naye anyigiriziddwa aswaziddwa aweebuddwa bintu bingi ng'omuntu obuvunaanyizibwa ow'ekitiibwa mu bantu role model w'abangi omuvubuka omuddako n'amwebula mu bintu ebyo kirantu waffe n'awulira nga nakyo kitoobola eddembe lye ate ng'era n'eddembe ly'omwana we n'eddembe lya famire ye. Kakati ate yes ddembe lya famire ye n'omwami we era nga lulwe. Omuntu ajja kubuuza tutandikidde wala wali tetutandikidde mu liaising ne twogera ne tukkiriziganya okutuuka ku nzikiriza na maybe nga tetunnagenda kukiddako. Omanyi omuntu okkiriziganya oteeseganya n'omuntu ateeseganyikika naye obola oluganda lutuufu ali willing okuteesa omuntu ali willing tosobola kwesiba ku muntu kuba kati omuntu ye bw'aba avuddeyo ebbanga lyonna kirantu waffe ategeezezza omuvubuka oyo Simple K lyazze amwerijjako n'omuwalampa si gwe gusoose n'omulebula tamutuukirirangako n'amugamba nti nnyabo full figure twogere no. Kakati kirantu waffe awulira nti oba oli amuwawabira oba amuvunaana ebyamuvunaana oba akola kyagamba yamuuma omwana we simanyi amuumya ebiki tamukkiriza bw'abanga tasobodde kuwa kirantu waffe mukisa nti amuwulirize ono kyagamba ye nasalawo ensonga azitwale mu social media azitutte mawulire kati we twawulidde nti alina byatutte mu kooti. Kakati oyo omuntu oyo aba tateeseganyika naye ye alabika byanoonya anoonya mawulire kati era kirantu waffe olwaliro asazeewo ranza kibagamba asazeewo amawulire agamuwe agafune.